Tanka gye walimu yali ya plastic nene oba buno obutonotono? Tanka nene wateekamu banatubeera nene. Tewafa bbugumu. Nene. Tewafa bbugumu. Ng'omuntu omu ajja n'agiyimusa n'ofuluma n'omala n'agisitula n'oddawo n'oyingira. Mwebali bangi. Naye kati mu ngeri wano nga bajje buli we nali bo baba bambadde olaba element obwalwedi obuli bu element obutonotono kati nga bambadde element nga tosobola na kulaba muntu jasi omulaba size Mr. Simon muntu agenda kufera ku machafe naye nga bamanyi munnaye Simon okere ku macha ofunye kintu nga bagamba ongezaako bintu byonna tongezaako bintu byondeka. Kubanga kati Simon for example laba omugenzi w'edio lwe yafa waliwo kakanta ka trending nga Spice amuvuga nga yebase ku katanda nga alinga maiti balujja mu luyimba naye fekadda luyimba era abantu bangi abasigira mu luyimba naye buli muntu yatukako n'alaba maiti yamanya omusajja afudde bya ddala naye abantu balwawo nga balowooza abatambuza luyimba so ebintu mubika bya ddala naye omuntu n'alowooza kirala naye bwe kituuka kuwo oba nekituuka ku ggwe osobola okutegeera n'otandika okwawula ekibi n'ekirungi. So if it happened according to story gyatwadde is 20%. 80% is a created story. Arabika yali ayagala kupushinga luyimba lwe n'abeerako Samuya kati n'agamba abantu bajja gamba naye nga tewali kituuseko ne yeesalako enviiri. Okusalako enviiri kyekintu ekitono abantu abo kye basobola okukola. If it was really Pastor Bujingo gwe manyi mushegeera n'akuwa n'emmere n'omukubamu oluyimba ne bakwata n'emuyenga n'obavuma ne bagenda. No. Mwana muwala Lydia Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert jatumye. First born atanzi wako. Ngarumu magic hotel africana. Ono simu sikako ono wapayo chirikavian fresh banange. Okwinga shinje mtwale bili, vyapi mtwale tano. Emezi ya milioni 3. Ndabili machi alikagadi mchisawe. Atenga 3 machi aliku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune vyapi mtwale bili wona. Omwana mwala yimbe bisoge na bimene goosebumps. Waktoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Ebi waza defisi wako. Bibebi otabade. Nabi. Mkuwanja. Mveni na waka pesa. Ulu nebitegekebwa. Yasin K Events. Almutawa Enterprises Limited bano bakugu nnyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula ttaka wekwate Almutawa Enterprises Limited tulina ploti ez'enjawulo enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere tusangibwa ku Hoima Road Nasana Municipality Wakiso District Esimu 0756 oba 0705 tufuna ku WhatsApp +97362 kale kusema official bannange temukuba mmeeza eno nitaka zindalo kafika kasiri okuba emmeza abantu abali mu kukola nga bali mu headset noba malako emirembe buli waggusa ensonga bwatu n'okuba emmeza wegala ntukola omutwe gwa kasiri akubye emmeza kale etandise mu butongole tukwaniza enajyo sinzira okubanga ate tulaba yona gyosinzira okubanga ate tulaba ne Seymour official of course batingire ne weekly panel tubaze okubera nga ate twegattako buli kaseera ono bamuyita Nana Herbal Mouthwash omufunanga amannyo gakuluma genda oberenga ate omwefunira mu maduuka gonna mu druggshops mwonna mu supermarkets mwonna mwali erunanedde wali ekigambo Nana ne wansi wali ekigambo Nana kale gwe mutumye baberenga bamukola ki bamukuleetera Almutawa Enterprises Limited batunda proti ku kadde 10 wefunira proti ng'erina ekyapa bambi kusabye berenga ate obanoonyaako beesigwa ate nga bajja kuyambako ekyeyo kireme kukusala tokkiza kyeyo kukusala okiyite mu buyisi bwotyo gula proti at least ebeerewo onaagirabirako n'ogamba nti eyo yeyantwala ku ddungu
ye yantwala mu muzira okusobola okubeera nga ate enkola kakati njala kubanga tekutegeeza kunafa wildlife millions batuusa ebizigo okuva mu ggwanga ya South Korea neggwanga eri America bagamba nti nno omukyala ng'oli skin togitegeera bulungi olina embalabe olina oluli dry wali ogezaako okweyerusa n'otatuuka ate ogezaako okudda emabega era oganye kati owagamidde wakati awo olinganga sente zojje ku mobile money ng'oziweereza ne zitatuuka gy'olaga ate ne zitakumawowa n'osigala mu bbanga oli awo ebizigo bijja kuyamba okukomyawe wakanga pasa bugembe bwakola ki bwagamba kakati bikuyambako kusituka bigamba kyalanga bwosanira enviri zikutuka si kiwalaata wabula bwosanira enviri zo nnafu zikomerawo mu kisanirizo nga zikutuka ebizigo byanafe wildlife million bijja kwanga bikuyamba kale ogegendagenda ku website yabwe ya www.worldmillions.com oba nga biri ku squeeze back awo woba obikola bibenga ate bigguka babakulu conferences sebo global conference etegekeddwa aba African Canadian Foundation ekwata ku substance kati woba oyogera ofuukulanga mu magufu gugira microphone okay baba yiseba African Canadian Foundation abakutuusako global conference ku substance abuse addiction suicide ne mental resilience egenda okubeera mu z'omwezi 2 paka 22 September 2024 mu kibuga Toronto Canada so beeranga oregisteringa essaawa zino obeerenga process etandika mangu mu kaseera ke kamwera n'aba Global Youth Business Forum and Expo 2024 bakutuusaako nabo conference yaabwe eyo egenda okubeera nga October 24 paka 25 2024 nayo mu kibuga Toronto so kiba kitegeeza nti no gwasalawo gy'oyinza okuba nga ogendako naye nga registration yo kyekikulu obeerenga paperwork atandika okuba nga atambula tutukira myezi egyo nga olitala tebo ng'oluwombo lw'amagi kale ezo bazitakakoza bags nga boza ku screen eyo banayensaba ompagireko tusobola okutungira ekintu kyonna kyonna kasiba kibanga kya craft okuva ew'omwami Kakoza kale tuwagire Kakoza nabagamba ali kigaawo wasinzira okubanga atakola emirimu gye njagala okubebaza mwenna wali eyansabye ebisero 10 agenda bitika ku DHL abitwale thank you so much era wano omukyala era naye ali bungereza naye yagula ekikye n'abala kati ali wano mu Uganda buli abirabako n'agamba asayimongo bagula bitika ubigula of course mbitika nasalawo Kakoza ate nange sente nfunako sirwa ko sitisagala ku down nimbe ensi kyolya ku musibe guma era Kakoza bwe kijja amugamba kakati zino zabadde za transport zino zaguza amaki kati gwe twalako ziriwa kale tujja batulyawo nga Kakoza sayinize entambi nga ambassador kale kane tutandike ntambi gwe ko tutandikiddeko Dr. Tita kwagala na kwagala tewali buzibu genda maze mwagala nnyo okay yesebo amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor nga just chap mu dakiika emu njagala okubajjukiza abaganda bafa munno wachi abakugamba nti gowe nawe nali mu kiwubalo ewaka abana okusinga okutaaya yanga Pretty Nicole okwogera ebitajja nga pressure bakumire ku munno wachi babiringa balaba films z'abavije ba Uganda empitirivu ennyo kuliko film eriko gye nalabe bandi bagiyita abalaba Money Heist cast yona nanga we yabadde mu film agita awareness olina okubeera nga ogiraba gbegge oberenga oli aware so gibeera emitwalo 3 jokajoka ebya Uganda oberenga subscribinga munno wacho ogifuna otya osobola ogifuna ku simu yo ngo downloading the application no registeringa nabo just email address ne password nobeeranga osasula emitwalo 3 jokajoka ebya Uganda kuliko filimu empya n'enkadde ne baganda banga abokubira batinas oven abaneyunzeko week ewedde abakugamba munno gwe nawe nanoonya okubanga ogula cakes ezenjawulo ku mikolo gyonna tinas oven boino kubeera nga olaba abasangibwa awo ekyali wajjala Chira Road opposite Matters Mall ku mikolo gyonna era bakola ne delivery ku cakes ennungi ennyo mi kilograms zonna kilo 1 kilo 2 kilo 3 kilo 4 n'oboyagala tani oyagala kugabula bannankyukakyuka osobola okubeera nga ogenda ku Tinas Oven ku namba z'essimu 075 17 85 0 kale banda abantu ngene munoonya abantu abo ntambi basoma muleke kutijja butijzi nga temukuba masimu wano ku nswala wabeze emyezi 3 nga takutafuta taina muntu akuza birthday ngane yakasuku yancha era Tinas Oven ya mwadeke najiguze omukuru mako twagaita ne yabule oti nuje enkoti sije twali mu mukoro totukanga ka zifanana bifananyi mane esuti z'okwanjula ziba za amapesa abiti kwachokolerani oba yagala mane n'embagalo ambabuza ko mena bali ku Simon official amanya ne dobozi mako William muzukulu wa mako kansalo mulondo we Kayunga muri mutya
ya je tuli naye obeerayo budde nera tusisinkana lwa mukaaga musinkana lwa kutaano na lwa mukaaga akitegeeza ennaku zonna eza wiiki ondaba e Kampala mbeera mu constituency nga Lutamaguzi mbeera mu constituency nga Lutamaguzi abeera Lutamaguzi twalina nali mu kyalo ku Sande namusanga ova bwaba Lutamaguzi yabeera nakasike nze ngenda nenengera paka Luwero nenalaba emmotoka gyolondera olondera Lubaga kiri kyangu olondera Kampala obeera wolondera kasirye abala basayimo official mbagala nnyo naye mbadde njagabuuza kansala Makko constituency obeerayo ddi nga tukulaba obeera eno ozunga eri andi basasulwa gumwesibako ati sitting allowance andi allowance ya mitwalo 2 ateekamu ena lwaki ofuga walaba oti oguddako gavumenti ogikubyamu ebituli bwoti size baba wammako ibone kati mama mwesiba kuba kansala nakulaga paycheck yange tuveeyo totulimba amannya Kasirye Adam Card nga ndi mutunulizi w'ensonga za art ne entertainment Makko era bamuyitanga balina ttenda gye bagenda oyisa namugamba wano waliwo ekumi n'alinnya agenda okutagainako mukaaga gwe alina olyako okunyama ennyama wojjolo owe tugamba ne tukwesonyiwa wammakyuyo tulaba twesomye nnyo okubeera ku Sayimo official radio paneno ne baganda bange ndowooza wiiki yange story endowooza esinza obukulu nga East African community ndowooza tusabire nnyo eggwanga lya Congo eryo okulaba nti ekitundu ekisemberedde ddala Uganda ekya Eastern Congo ne Rwanda waliwo olutalusebo olugenda lwaba lusewo that is kisoro era abanayuganda bangi baluzinze businesses ne sente wetwogerera because bwe wabeerawo insecurity oyinza okugamba abanayuganda bangi baluzinze business nga gwe toliimu tekitegeeza tebaliyo bangi because right now our biggest market is Southern Sudan and Congo so olutalo lweyongedde tusabire nnyo eggwanga lya Congo ne Rwanda nga East African community era amawanga agagatuliranye we gabaamu entalo naffe aba wano tubeera affected businesses emundu ziyingira wano ba refugees beeyongera so the Great Lakes region efunye nnyo okusoomozebwa okwo okwabayeekera so nadde ngoberako ku story eyo naye nga abaagala okulaba ebisingawo awo ndowooza beeyu ne BBC ne Sayimo official Sayimo official muyinza obutabifuna bulungi mbadde nsaba olw'obulungi bw'okumanya kwammwe leeta Dr. T Dr. T nga yagala nnyo Bobi Wine omwana yange bamutuma leero n'amubaga kugulu leero amuyingiza ne waatali yazze kunze nanga ambaka ne ku bomu abulamu muyingiza musajja oyo yatega bomu naye kale omusajja wange oyo gwolaba kale baba M23 bebali mabege lwekyo bayekera balala M23 niwaki tebabawa ku gwanga ddene nedasebo yeah that's the best solution era buli omu gyayogerako nti okufuna emirembe mu kitundu ekyo balina obbawa eggwanga lyabwe because for them government ya Congo egamba nti Banyarwanda badde ewaabwe e Rwanda ate government ya Rwanda egamba Bakongo basigale ewaabwe Congo kati that's the problem lwabale bagamba nti ate ewasinga obusabu kati yo government ya Congo bwegamba nti badde ewaabwe e Rwanda of course erina okuenforcing ekyo because tosobola kugenda mu ggwanga ddala kye Abanyarwanda wano overturning against our government here kati ne government ya Congo tesobola kikkiriza yo government ya Congo egamba nti bagondera amateeka ga Congo kati bo baga nti they are segregated kubanga baki kati Rwanda negamba nti ekoze nga Putin kyakola e Ukraine nti ebitundu Donetsk Luhansk ebisingamu abalasha aboogera olulasha jukira border zino bagendo zekuba waliwo abantu bebakatingira ya cross the border waliwo leero abekasese bano abali e Congo bakatinga ku bawola abakalamoja n'abatukana webale nnyo bali babasalirayo eyo lwa border zino abazungu ze baleeta kati si problemu yaabwe okitegeera kati border zino babasalirayo bano basigala beeyisanga Banyarwanda naye ate nga bali mu ggwanga lya Congo era nga Bakongo kati His Excellency Kagame agamba nti Congo ino bawuliriza bwesalawo batta nga kyekola nti because bakola M23 bateese
bakola ekibiina bateese ne ggwanga lya Congo tibanne waliwo wano bye bitatambula bulungi mutusigurigatinga resources tetuzifuna nga bannansi bwe tugenda mu bitongole bya gavumenti tuyamba batusigurigatinga batuga ogende Congo ngo inakyo yagala ngo limina naye agende Rwanda weewamu so bye bitu baagala bateeseeko kati amawanga g'abazungu ne gaga tubawe ensi yaabwe awo basalemu naye kizibu waliwo minerals kana obayinza okuba beekubamu ogutaaka batwale babawe ate bwe bamala tufune Godfather Rwanda ebakuze kati Congo question gye yabuuza nti omunyarwanda ali e Uganda bwe yeekubamu ogutaaka tukwate kisolo kubanga erimu abanyarwanda bangi tugiwe Rwanda konga Tshisekedi abaali kubanga abanyarwanda bano abaali wano mu Uganda balina time we bajjira bali abalaba baliwo mu time y'abakulembeze b'amatwale anyway ebyo nno biri awo katubasabire bakole ekibaterere kale kakati tugenda tandika weekend baddemu ebintu bingi nnyo tugenda tandika n'abokwozayoza but mu byonna olunako it is remadde leero nyonyonyonyo ate ekyokubiri kyendabyemu serene shiratomye bulijjo tuginyooma naye wagazi ate nga jjukira walina tachi ya corporate so kitegeeza nti efo kyogenda wali abantu mutera okuleka ssente azze wanaasinga 15 jo ino banajo sawa zino anti zigenza wera saa mukaaga ngeye emitwalo 10 teriiwo kiraga maanyi ga Rema wamanyi ga Edison of course dekera ambade bubuza andi wowagikamu bowagika nako sendi efforts ze tuyinzo zikola ki akoze bulungi kubanga Rema I think yeno sho jasinzo tambula media tour atambudde nnyo abadde available nnyo nalabe ku masengerawo emirundi ngeri Sauda Madada samanye bodyguard those are their friends bamikwano so tubaga Sauda Madada mukwano gwa manager Kayemba that's so definitely mbulwa Rema babiramu anti mukwano gwa Kayemba kubanga sichibe from Beijing tambi sichibe buza sichibe so Rema tukwagaliza omukolo mulungi ne mukwano gonna mulondo yetalanga namutalo munyageke era nga nabbi njagala omwoyo andaga namulondo nga ayingira stage wakati nga Rema ayimba mwoyo akindaga sikakasa wajava naye nkiraba mu nsi y'omwoyo nga namulondo alina engeri gyalinya ku stage nga tayitiddwa naye ndaba nga agenda kulemerako nnyo apaka abantu banamufuwa ssente tulete ebiweebwayo so ne Rema tukwagaliza bangi birungi byerere onako olwaleero kale etwagala kwozaayoza munnamawulire Gabriel Bule olw'okufainale okusalawo n'agamba nti kangende wabi w'omukyala nina twali bangi maama bamanyi muli bangi kakati twagala sajja kiba kirala bakuleka ne wali osobola iyo Subaru yali badde ki walangira Subaru misana tukunga buli omwala kati sitambulire ko muzaba wa Subaru ye yandibasose wa Subaru gwali tusaka mweri ebinnya gye twagenda omukyalo yeetaaga kukuuma bulungi biri ebinnya tewaddi kango zaayo mukazi naye kirungi nti omukazi w'omugye wala batajja kunobaanoba ani yaba yamanyira ebinnya ojafuna uniform wamma kale Bule tukwagaliza buni yagambye Morris Kirya agenda muyimbira ku mbaga muskesa agikoze agenda muyimbira ku bwerere yabule neno za Bule omulaba maintains standard ye n'abantu baabo olugezigezi Bakirya bagamba gold attracts gold bamugabi najja nakwatenga kajanja basitabu wangale tubikola biba binyuma ate biba birungi bya Serena munnaye so naye nga kirungi mwere bambe okubeera nga Bule n'omwami n'omukyala yani mulungi nile nasoka muyita gift era mulungi aba gift kali kakati ne Dr. Boss ali mudwaliro nedda yavuddeyo yagambye abaddeko mu ICU nendoza kati ejja terera ademo ICU nawe tukusasiddeko Rain omusoyisoyi ya graduate nze era Nazareth teacher kati ali qualified university chi St Lawrence eriwa
awansa wawo so bwobanga olina akasomero ka kindergarten kotandise nga weetaaga asobola nga weetaaga omusomesa n'akuyamba okugamba obwana make up taco I bought a bottle of soda so ebyo byonna yabikuguseemu asomesa tannabisoma yasoma ebisomesa ebyaddala education post primary siye nasale onyonga bunyomi nasale kubanga toyagala omanyi ekyo balina future otandika kindergarten eyiye yamukubirako mubuze bye yasomye nejjagenda so twagala okumyozayoza rain omusoyisoyi yagifunye diploma agenda kudda upgrading atwala mpala kye namulabyeko yasoka certificate nasale basomesayo Oluganda ate andi jukira nasale ebisinga language reading writing bibiri ebyo bisingayo kuyigiriza abaana kuwandika na kusoma asomesa tenge so kale tukuyozayoza naawe ubere kubanga ate posta tewagirabi MP Lubaga 226 no bazze ne Mary Flavia Namulindo yatimbye Gomba East 226 Flavia akomawo akomawo ndozo mwezi ogujjo bagujjo yafuna obutuuze eri yafuna da mutuuze wadda akomawo bana mwakadi Gomba si wali ono gayani tewali nupu wanupu ba wanupu taliyo waliyo mchala yo wenale ndoza ayise wali ono mwala waliwo ndoza stable boy no yali yesimbyewo yali ku district number kale tumwagaliza Gomba East ajja Mary Flavia Namulindo 226 ajane case asali entebe anti na diaspora connect tebabere wano koma oba mnonya kalulu case ajja sigala yeri nasobola yo yeka ajakanonyeza kono case agenda bere nga anonya funding anga case alimo bingi funding kibabe nali yalano kunonya kumwani kasiyo kaguni nende tunamnya mu kitundu kyaffe kyokwiwa kinaba kisobose kali mwami guli ayina ensonga giyeyogeddeko mwami we case kali kakati otumuyoyozayoza ndoza bebo abokozayoza twagala okwozayoza his excellency Bobby Wine omubanda wa kabaka wakabi president era principal national unity platform award yawangudde bagita batya cinema for peace awards yabaddemu nabangula political film of the year okay nominees yabadde alimu ne abalasibe manyi byabadde mu category naye ku mukolo kwabaddeko Hillary Clinton ne Ban Ki-moon ngeri ate baliyo Papa Francis ku mukolo oba mu mugunga abali bajiwanga ku mukolo kwennyini kwabaddeko waliwo akafaananyi akatambula nga basprintinze pop nga basprintinze bagimuweredde eri gye yabadde ne bagiscreening eno kati abe babadde be bawangudde mu kiro ekyo mu categories ez'enjawulo oba kitegeera because cinema for peace bawadinganya abantu bakozesa arts naddala visual arts nga film okubanga bateekawo peace mu nsi zaabwe. Okay. Yeyo BAFTA. BAFTA tezaliza Saturday British amanyo gakuluma gaguba olisa ludda lumu gakunyenyera bosaayi ekyokya oba ekinyogo gagasanyalala ebibuno bijja omusaayi galimu ebituli tokyalya nnyama senyesa nana habo mouthwash gwe tukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza musange mu supermarket ne famasi zonna era yawandiisibwa National Drug Authority. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli gwabyetaaze tubikutuusaako wonna wooli okwetooloola ensi yonna ate bw'ogula mu bungi tubikuweereza ku bwereere. Osobola okusasula ng'oyita ku PayPal, Apple Pay, Google Pay, Credit oba Debit Card, Western Union, MoneyGram oba okuyita mu bank. Gw'ali Bulaaya gula ku mutimbagano ku www.wildlifemillions.com oba basange mu My Hive Shopping Mall, Vienna, Austria. Ali Uganda
genda ku Care Center, Coach Mall, Kampala. Ebizigo bino bikuleka kulanjiyo era bikozesebwa abaami n'abakyala. Tukubireko oba tufune ku WhatsApp ku 0772 38 1305. Weekwata ebizigo ebya Wildlife Millions EU era tukukakasa nti bw'otafuna njawulo mu nnaku 3 sente zo tuzikuddiza ng'olina risiiti yaffe. Academy Awards for Television and Film. Director and producer wa documentary eyo Christopher Sharp yali nominee outstanding original British actor director and producer, so bagendedeko kumubugiriza because be bananyi BAFTA kwekuteka mu empale ebugiriza eyo bell bottom eyo yadagira teka Dani Magic amukukuse twagala okubaza principal rempale eyo etuwadde akasana mu weekend mu Uganda ffe boolaba lwenti twamusasudde lwa mpale eyo abaana balina amata tujiwe mu junior olw'empale eyo era tusaba oba okomawo komerako mu mpale eyo mwana yatukoze ekintu naye kale bane tubayozaayoza mwe banyume kale katutandike n'emboozi z'olunaku olwaleero njagala kakati nkole ntya kyenerabidde okukola male nesokubi omukubi omwami ono ne bagaye bagenda tusiba paneni ani agagaya tusiba fenna bataano nono ne cameraman gwelinda kusiba no saakiwulidde waawa noweebweru ate waawa nowennyini teka akaladi temukyamuwuliriza wallahi wallahi sinnakiwulira nagamba banna aniyo tandika okunoonya banaatweyimirira gusogoleke wallahi okulimba kulinda weekend ntutte fize sinnakiwulira nako omukulu kakati fulumo dda awatali biwoggana nti odde watawoggana nempulira woli tewawoggana kakati ne bwe sijjaako kanzeemu kukubiri kale katono soka oyongeko gundi eyo kale njagala just kubanga emboozi eno engeri gyerimu omuntu ow'erinnya omanyi basibe ne banyama gyala tukkiriziganye nti erinnya terikoleka so teweetabanga mu bintu biyinza kwonona linnya lya muntu oba obusobozi obukola ki obulina kakati omukulu amanyiddwa nga nekoji yakuba akayimba tetwagala Pentagon nabo tuddiza sente tetwagala Pentagon tukoyeza sente omukulu nekoji esewa omukulu Simon ogamba otya ne bulungi taata obulamu bugamba ki gyendi bulamu si bubi kati wano wendi ninawo Mako, ninawo Frank Antambi, ninawo Mirundi Junior, ninawo n'omukulu Kasirye. Bannaye bonna boli nabo ngalamusiza mbagala nnyo kubanga ezempewo zennyini zoliko zezasinza okukola kale ekituufu kiri nti zezasinza okukola omulimu endala okulabirako nezigattako kaakati ensonga etukubizza essimu tetwagala kwogera bya kasalo okubula wabula wali wabula okubula nabuzibwawo nali saabula wabula nabuzibwawo pozi okubula n'okubuzibwawo byawukana taata tunnyonnyole obulawo otya kaakati omukulu Simon yesebo Tegala okubuuza mpaka eddakiika nga mmeka kubanga ebintu bino biwambulira ntegeera obudde nkozesa eddakiika wakati w'ettaano ku 10. Kaakati amannya agange bampita neekojja g'obuyimbi olunaku lwali lwakutaano nali nakola akayimba kange bakayita Pentagon lwe nnaku lwe nakata vidiyo yaako nenkateeka ku YouTube. Kakati olunaku olwo twali twashukiriza vidiyo ku Lwokusatu ne tusula nga tueditinga, ku Lwokuna ne tugibeerako, ku Lwokutaano bwe nagita nga siwummula nga musifuna mu budde kuwummula. Era nagenda okuta vidiyo nali nkooye nnyo nasheyaringako linki ya YouTube eyo ku WhatsApp yange kuno abantu benninako
neŋŋambe wakaka nsoke mpumulemu nja kuzuukuka ekiro nsharinge ku social media handles ez'enjawulo okulinga Instagram, Imo n'ebirala. Kati wano nali nze omulimu gwange ensiba nviiri naye nkola nnyo ku bayimbi zino eza dreads. Kati oluyimba olwo lwa Pentagon lubadde kale ku nnyimba zennyimba lubadde olukozeemu ekyenjawulo kale nga lundaze lunfudde nnyo bize kuba luyimba ku muntu ow'amaanyi okusinga ku zenzi asayimba ku muntu ow'amaanyi wabula nayimba ku bantu ekintu kyebalindooza baagala nayimba message y'abantu gye bawulira nti beetaaga ndooza kati nako nnya tugende wali ngeri gy'otwalibwamu kati engeri gye ntwalibwamu sawa bwe nazuukuka bwe nti ewange wano wensula nali naleese omwana nga maze nako nga bbira nnyambeko ku bintu ya promotion kubanga nze olumu mbeera ku saluuni ate nenkwasaganya music kati nga binemye okwasaganya awo nga ndaba bintandise okungejjako kati nempumulamu kati omwana nasigala ku laptop era nga nkolerako wano ebintu byange kati bwe nawumulamu nazuukuka eyo mu kiro zaalindooza ssaawa 6:05 bwe watyo kati bwe nazuukuka nezinaŋŋamba naye obwedda wembula akukubirako wano essimu ez'okumukumu sooka oyogere naye nemugamba wembula agenda kumpa pulogulaamu ze ate njagala kukola bintu byange bya luyimba lwange nakaluta saagala kuwa kintu kirala kyonna budde ne bwe basaluuni enkya sijja kgenda kati awo nayagala amazzi ag'okunywa nga tewali mazzi nemugamba kanfulumeko wano waliwo ka supermarket wano akasiba kakola wano ngoatipaisitaana kangende wano ngulewo ki amazzi ag'okunywa kati awo nenfuluma era kyekifaananyi nga bwe nafuluma wakirabana nafuluma bwentyo mwaka akapule ne kavesiti nenyambala n'obusiripa ku mulyango kati bwe natuuka ku kikomera bwenti nga nfuluma waliwo kamakekisi nga kapakinze awo ebbali kati kamakekisi nga kabulaaka naye nga waliwo gaaya ayimiridde saidi yawe ngulu kati bwe nali nfuluma nti ekikomera ne mmulaba then bwe yandaba yatambula nga ajja gyendi nakwata mu kisaawa n'ajjayo essimu n'abanga ayogera ku ssimu kati bwe yala ampitako bw'ati yankwata omulundi gumu obulago yankwatisa kano ak'enkokola kano bakayita bakabadiya nansukuma mu makekisi munda waliyo omulala nansika nanziza eri nono nantuulirako lumu nanteekako empingo ku mikono nansiba ku maaso kati ekkubo lyaffe nze nsuira ddala ku Salamaloodi ku Maino oyambukamu katono naye awo oyambuka kyambuka nekigwa ku kyebuziga manyibo naye nga kyattaka kibiibi kati emmotoka yali tennakyuka kutunula ku kyesalaama gye yali evudde naye era bwe bansuulamu tebaakyuka baavuga buguzi ekyo ekibi ekyewaggulu ne tugwa ku kiri kati nawulira nga tutuuse ku luguudo olulungi naye emmotoka yatambulira ddala ndowooza essaawa wakati w'essaawa 3:2 ng'etambula butambuzi naye bwe twatuuka walungi nga tuvudde mu binnya batandika okumbuuza okolera ani anakukozesa tetukulinaako buzibu naye twagala otugambe ekintu kimu ani g'okolera tukute kati nembagamba nze amazima ga Katonda okolera ani kuki kukusiba enviiri kuki kati ekyo kintu tebakinywa ne baŋŋamba g'okolera ani tubuulire ani kati bagala ne banywa ne bagamba nsiba enviiri saluuni gye nkolamu neekozesa okuyimba siina maneja nkola ebintu bibiri kati omusajja yanyiiga nnyo n'asooka nankuba muno mu mbirizi naŋŋamba gwe osaana kufa bufi singa totugamba kituufu kati alina statement gye yakola eyanjukiza ebyamabega najja naŋŋamba n'oluusi twakusanga emuyenga n'otulimba nti toli muyimbi oli mukiwambiire obeera okisa statement zo nemugamba ebyokuyimba tewabimbuuzaako nankuba nalaba kati gwe ogenda kufa bufi bweoba tayogedde mazima kati statement y'emuyenga eri bweti ennaku 2 emabega okwogera ekintu ekyo okukijjukira nagendako wa Pitfa Maika nga nja kushutinga video yange nga mubanja akasente kange namukoledde enviiri kati negenda wa fiiki zaali ndooza ssaawa nga 7 nina wa boda wange omu yanvuga
kati wa boda n'antwala naye nga bumanyi ebikomera by'abasita tuyinza kutuuka wa boda n'okola ki naye n'ayingira era boda wange ne mugamba nningira akawunda besikitwa mayika nyangu tukole ki tuddeyo ffenna tondekaawo wano owa boda n'asigala ku mulyango n'ennyingiro wa siiti we nayingiro wa siiti ne tugera bye twayogera n'enkoma kati bwe nakomawo owa boda n'ensala ku mulyango nga takola kitaliwo ne mukubira n'agamba waliwo omulenzi afulumyawo naye mututteko wano ku kkubo ndi wano nkomawo kati oyo omulenzi waliwo gaayi bamuyita Kiwa yali afulumyawo wa siiti nga gwatutteko kati bwe yaŋŋamba kankomewo nze n'addayo mu nnyumba samulindirawo kati we naddayo bwe yajja n'aŋŋamba lasikulaba ku geeti n'efulumayo kati mwe nafulumayo ne ntuuka ku geeti nali nkyali awo nga ngira abasajja ne bava eri nga nakafuluma bwe nti mu geeti ndi awo n'owa booda ne bava eri ku piki ne batuweetoolera ne bakookinga emmundu awo wapiki pamayika wennyini kati bwe bakookinga emmundu ne bagamba muli bayaayi muno batta abantu biki mukola ki wano ndagamba nga seekanze namwe ne bagamba bannaayi omuntu aba ali waka we waddembe okutula wonna wayagala ne baga nze ndi waka ne bagamba olina nnyo olugezigezi biki kati nze ne bagala okunteeka kempingo ne mbaga abaali bakwata kwazi bwati omuntu nga talina musango kati awo ne tukaayana nnyo kati mukaayana okungi waliwo baali bamuyita Brian yavuga Fix America najja ku bigere ng'ayinza mu geeti najja n'abasanga nga bagala banteekako amaanyi n'akambuwala nnyo n'anyinza n'agamba naye mmu lwaki musanga abantu ewaabwe ne mubamalako emirembe mwagala kubba abantu biki abantu mubagalako sendese nga tebalina kye bakoze kati Brian yanyiga nnyo n'abasika n'ansika n'abanjjako nampisa mu kajja akatono nankasuka munda n'akubawo geeti naggalawo n'atandika okubavuma n'agenda n'ajjayo essimu nagakamba kwate ne vidiyo kati balanga aleese essimu bakwata vidiyo simanyi oba alina akantu ke yakwata nako kubanga sinaakogerako naye kale kakati nekoji nga bakulu bandi kumbulizayo ekibuzo kyonna kibali ku mutima so kati oluvannyuma lw'okutambula mutuukirawa otuuka otya ku poliisi yes kakati awo abasajja bwe bantwala bwe bambugiraza essaawa 3 nga bwe nkugamba essaawa nga 3 waliwo twatuuka ne mpulira nga bavuga binnya then ne tutuuka mu kikomera bwe twatuuka emmotoka nebange eyimiriramu ne bakuba eŋŋombe ne mpulira nga baggulawo mpulira ekijinga kitambula emmotoka neyingira ne mpulira nga teggala then bwe teggala ne banjijjako empingo ne banjijjako akatambaala ku maaso ne banjijjayo mu mmotoka bwe banjijjayo mu mmotoka ennyumba baali bagizimba kalina naye wansi tebateekamu bisenge parking tuleesookaawo kati eri emabega waali waliwo kitanka ekinene bino bitanka ebya bulaka eby'amazzi kyali kiyimiridde omusajja n'antwalako n'akisika ne kikkirira n'aŋŋamba yingira omwo n'akinyingizaamu kati ekyo kitanka bw'okiyimiriza kikondera ddala ate ku kisenge waggulu obanga kibanga ekisenge kyekikolanga ate ekisaanikira ekisenge kyoba olaba ne banteeka mu ttanka era enkeera yojja nampaakawo nga n'ebijanjalo n'embigaana naye ekirinnyo eyo mutumya enjala yannuma nnyo n'ekikonkona najja n'akisuula n'aŋŋamba kiki ne mugamba enjala egenda kunzita awo nampaayo olumonde omubisi ono dduguddugu omubisi ne mumeketa nenkiddawo naye kati awo ennaku ezaddako n'ekyawa nga kyonna kyonna kye bampadde nkirya naye luli naliko ŋŋamba sirya bintu by'abantu bayinza n'okuntego nga b'obimanyi olw'ofulumawa okikubakuba bwoti bo nga bajja bakiwunzika ne bakubuuza kiki bw'oba oyagala genda mu ttooyi akutwala wali n'ayimirira awo n'okola byokola n'akuzza n'akuyingiza omwo kati mu bbanga lyewamala mu kitanga nga balina bye bakubuuza n'omala ofuka omwo n'omala opamamu omwo kitegeera oyo yennekogi aha kati ennaku zaayitaayitawo awo olunaku lwennyini olwasembayo banjeyo yajja emisana n'akisuula n'anjijjayo n'ansalako enviiri yasasa makansi kati waliwo yatuka makansi negana nakwata ejjirita n'asikola ki n'asalako buno bwali bukyembyeyo kaakati bwe yasalako n'agamba gwe wagaana otugamba ekituufu
katogenda kufa tugenda kutta tukujjeko enviiri zaffe olimefana nviiri ne banzizako enviiri then ne banzizaamu mu ttanga kololo nyini ge banzizako enviiri ne bajja ekiro mu ttumbi ne bakisuula ne banzizaako entingo ne badala ne banzizako akagoye ku maaso ne banzizaamu mu mmotoka eyo yemu eddamu era neefuluma era ngenze ekindi mu bwongo bannaye ngenze kufa naye nga tewali muntu amanyi kuba nze nali mmanyi teri muntu n'omu kubako otulaba tutambula n'omala n'ennaku ssaawa nga nekyaliwo tamanyi takubidde essimu tomanyi gy'oli kati nze nga simanyi nti waliwo omuntu akola ki kati olwo bwe bakufulumya okugukira wa kati emmotoka ng'era bwefuluma emmotoka yatambulira ddala essaawa ndooza nga bbiri ng'eri mu kutambula nga bamaze nga tufulumyawo kati balina we baatuuka neesiba neeyimirira noli nanjako empimo nga ndi mu mmotoka nanfulumya nga nkyaliko ekigoye nakisikako omulundi gumu emmotoka neetambula kati emmotoka bwe yatambulawo sipiidi eri gye yadda kati nze nadduka nzira eno emabega naye obudde bwali bwa ttumbi nnyo kati natya ne ŋŋamba abasajja bano bayinza okudda nga bakola ki nga beekubye ne nnyingira awo akatsiko ne neekukuma obudde kati bwe bwatandika okutaataamu entandika okulaba abantu batandise ndaba emmotoka zitandise okuvaayo zivaani zitambula nenvaayo okizuula ndi bakusuulawa ati bwe nanda ku kkubo bwe nti natunuulira ensi nga simanyi nakumanya oba ndi luddawo oba ndi Luganda nga ndaba kkubo main kolansi tewali wadde ennyumba kati kyenakola n'entambula naye nga ngenda nnyimiriza abantu bendaba banensaako buyambi naye ng'omuntu engeri gyantunuuliramu nali ng'omulalu ng'omuntu tasobola kwanguira kunnyamba kuba engeri gye bali bansaze obuviiri bwonna buyimiridde ndi mu kapule ndi mu bigere nzirugala kati saafuna buyambi mangu n'obudde bwajja nga busembera ng'okukyakya nga ziweze nga ssaawa 11 waliwo gaali omu yali atambula yekka mulenzi yali myaka nga 18 nemwegayiriza nnyo nemugataata bansudde wano bampamba biki naye ng'atambulanga naye ng'awuliriza kati yatuuka walako ndowooza n'awulira ng'ebigambo byenjogera nga bimukutteko n'ategeera ndowooza wano simulalu n'awuliriza era ng'ali awo wala n'amala n'asembera naŋŋamba mbuwulira nebimubuulira bulungi nemunnyonnyola naŋŋamba kati bakuwamba ddi nemukaala lwakutaano nambuuza bakujja wa salaama naŋŋamba nambuuza kati wani wano wooli nemukaala simanyi wondi luddawa naŋŋamba eno gy'oli bawayita galuga muga galuga wa naŋŋamba galuga entebe naŋŋamba naye kati naŋŋamba kati kyogenda okukola nange sina ngeri gye nsobola kulyabamu naye ogenda kunoonya kyamaani wa wano ku kyalo asobola okuyamba nemuga taata nkyagala kyamaani ndaba kimu kutuuka waka mbadde nsaba onkubireko ku nnamba y'essimu nina ennamba y'essimu gye nyina mu mutwe onkubireko bajje bankime wano nyamba kyokka kyensaba njogereko n'abantu bange kati gayina nga siinako yattayimu siinange gyengenda kuyambamu naye kati nyimiriza wano kukuba nyimiriza abantu kati ye ngeri gyalali smart ng'agenda nakukola yayimiriza era waboda bwe yayimiriza n'ayimirira gayi bwe yayimirira n'atandika omunyola naye gayi n'agamba oyo namulabye edda wano nemukubamu n'amataala naye nga nange neekengera kati gayi oli bwe yamala omunyonyola nange nemunyonyola ebyange kati gayi nangamba kati tukuyambye tutya nangamba nze mbadde nsaba kwogerako n'abantu bange bajje bakole kibankime wano kati gayi nangamba nze byebintu sobola bimbiramu mbitya njakubira ku simu yange ate nereetera obuzibu gayi n'agaana negayirira gayi nemugamba ngenda kufiira nekojolo kati njagala tutuke nga otuuse e Kampala njagala kukuta kakati ofuna otya akumanya e Kampala otuka otya ku poliisi kati olwo gayi yennyini namusomera ennamba awo n'akubira bulaza wange naye bulaza wange ate ye ali mu kyalo wala eri raakayi mu ddwaniro bamuyita ka West Nicholas bwe yamukubira zaali ssaawa nga 11 essimu ekirungi yaliko n'agikwata kati n'ayogera kati bwe yayogera n'amugamba omumanyi gwe bayita Neko ya Godfrey nti bannaye bulijjo tumunoonya kati n'amumpaako n'ambuuza n'aŋŋamba bannaye bulijjo tukunoonya wabujawa neŋŋamba bulijjo abantu bategeera n'okutegeera nti nabula kati ye naŋŋamba muddiza essimu nemuddiza essimu kati ye n'amuwa ennamba ya sisita wange n'amugamba kankuwe bano abali e Kampala mukwatagane nabo mangu basobole omuyamba
kati namwe na sister wange kati gali ala akera kuvuga abana ba masomero ku boda nangamba nina abana ba mirundi ngesa tubentwala ku masomero yankutwale wali ku stage okoleki obeerawo male kubatwalayo ndije nkuyambe era gali nantwala ku stage galuga nantuuzaawo era naye kati bwogenda baba bamanyi bandaba nantuuzaawo netubeerawo navuga abaana nakomawo nayogera ne sister wange namudirectinga kati sister wange bwe yamudirectinga namugamba mundetere wano ku poliisi ekatwe omusajja awo n'abyesamba nangamba nze biri mu poliisi ate kati abo mbivuddemu kati bwe yamugamba eyo naga akale tofaayo kati muleete wano okulandisita tubijje mu poliisi tete tulina buzibu bwe bale tuyamba omusajja awo nangamba kale nandeeta kulandisita netusinkanawo sister wange nakubira abapoliisi ne bajjawo wennyini ne banteeka mu kamotoka kaabwe ne bandeeta kuba oyo gayitiraeko bayo osiwe ekidudu abanjijjawo wa sister wange ne bantwala ekatwe ne bantwalawo nenkola statement bulungi byonna nenjogeranga bwe byali. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge kyoba okola ennamba eri ku screen kwoba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna kyoba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel, let's explore. Kati awo ne tubalekera omulimu gwe bakola okunoonyereza nokuba kati ebifaananyi ebyafuluma omuntu alaba alowooza nali mu kibe naye engeri gye nali mpaananamu tibwe baali bantutte bwe batyo nga nembigere ndi mu bukkere. Tweyanziza kakati tweyanza buli omu anaye n'ekibuuzo kye kyonna nga sinnamuta. Kyembadde nkubuuza mukama wange bampita Frank Antambi. Ebbanga liwamala eyo nga bakusibidde eyo bakuumidde eyo tewaliiwo mbeera yonna yonna gye bakubuuzaamu ku luyimba olwa Pentagon tukuddize ssente n'erinnya ly'omuntu omu omunene omuli oyo emyoyo tebaabinyegako wadde wantu wonna wonna. Just nze ekintu kye bambuuza kuba nze kati Mr. Ntambi nze ndi musajja muyimbi sina mirimu era bw'oba ombuuza kitegeeza ombuuza ku kuyimba oba ku nviiri. Omusajja yambuuzanga ekintu kimu tubuulire ani g'okolera era anakukozesa okukola ebyo by'okola okiraba. Naye nga tebaayogera ku kuyimba in particular. Tebaayogera nti oba oluyimba naye baali baŋŋamba ani g'okolera ffe tubuulire bubuulize. N'ekirala incident eri yali wa Famaica webasooka okukulumba wali omaze ofulumya oluyimba olwo oba incident yali yanjawulo? Lwali lwakuba dda hiti buli omu ng'alumanyi just vidiyo gye nali sinabakutta naye vidiyo era kubanga bankwata incident yalebeddewo ennaku bbiri emabega kuba bankwata ku Lwokutaano incident yaliwo lwakusa. Tweyanza Neko Mako ina kyobuuza? Kyenjagala okubuuza Neko ogambye bakwata ssaawa mmeka? Bankwata ssaawa zalinga 6-5 bwe watyo. Ogw'emisana? Ogw'ekiro. Bakwata ssaawa 6 ogw'ekiro? Essebo. Ng'ofulumya okugula ekyokulya? Naye nfulumya kugula mazzi. Kugula amazzi? Essebo. Bwe bakusalako enviiri naye bakusalako kitundu tebaazimalaako? Enviiri omuguwa gwange abantu abamanyi nze nalina enviiri zange ezo nasoma nazo zibadde zituukira ddala ndowooza nga zagana kutuuka ku kabiina zibadde mpanvu bulungi naye baazisala oba ekifaananyi wakirabyeko bazisalira wano kuzitandikira wano kati bwe buli bususumadde kutipidde kuli
n'akutulako yakutula nensigala kuno obuga bukisumata obwewansi obutono tosobola kubukwata. Bwe wakomyewo abantu bo bakugambye batya nti bategeera nti bakuwamba kuba otugambye bakwata tewali yamanya nti bakuwambye bagambye bo bakitegeera batya nti olabika wawambiddwa. Kati ono omwana gwe nali ndeese bambi abeere ewaka ye alaba sikomawo ate nga n'essimu nazirese wano kati ye ekyanyamba engeri gye yali akozesa social media yange nga nyambako okuposinga nali namulaga password yaki yessimu kuba abadde agikozesa nga nagimulaga awo nga ayeditinga ebintu ebyo byeteeka ku TikTok nga yabyeditinga nabiteeka mu draft. Kati ateberamu amasimu g'abantu bentera okwogerako era awo n'abakubira kuba yaŋŋamba yakubira Wembule n'akubira Kigidi n'akubira n'anoonyamu basisita n'abakubira abantu ab'enjawulo yagenda akubira abantu ab'enjawulo abali mu masimu gange ono mwamulabeko yabuze kati ndooza n'akeera nti owa Wembule kati bwe yakeera owa Wembule n'amuwaayo omutwalo Wembule bwe yamuwa omutwalo n'amugaa agenda ku poliisi osooke olipootinge kati andooza amawulire bwe gati bwe gaatandika okutambula. Tweyanzizza kaakati nina omukulu Kasirye wano. Mukulu Kasirye nsanyuka. Toyina ky'obuuza? Bitegedde bulungi. Omukulu Junior emboozi ogitegedde? Kale tweyanzeege. Naye nga media houses bannaye mbaagala nnyo naddala BBS mwebala omulimu omunene gwe mwakoze kubanga otherwise singa ndooza siri mulamu naye bwe nagenda otuuka nategeera omuliro gwaliwo mungi ndooza nga nina okusesenyezwa naye ndooza obulamu bwali bugenze otherwise. Ekibuuzo kyange ekisemberayo ddala tanka gye walimu yali ya plastic nnene oba buno obutonotono? Tanka nnene wewateekamu banatubeera nnene. Tewafa bbugumu. Nnene. Tewafa bbugumu. Ng'omuntu omu ajja n'agiyimusa n'ofuluma n'omala n'agisitula n'oddawo n'oyingira. Mwebali naye kati mu ngeri wano nga bajje buli we nali bo baba bambadde olaba element obwalwedi obuli bu element obutonotono kati nga bambadde element nga tosobola nakulaba muntu jasi omulaba sayizi nga tosobola laba face wadde ofulumye nga akutwala manju tosobola mulaba face. Kale neko gitweyanzizza katusuubire nti emboozi eyo ntuufu kubanga erina omuntu gwe gukirako. Emboozi ntuufu nnyo ddala era n'ebyantuukako byonna abantu abandi okumpi be basinga okukimanya ate bannaye n'ekirala abawuliriza kyenjagala okubagamba Mr. Simon omuntu agenda kufera ku makyafe naye nga bamanyi munnaye Simon okeere ku makya ng'ofunye ekintu nga bagamba ongezaako bintu byonneko gitongezaako bintu byondeka kubanga kati Simon for example omugenzi w'eddiyo lwe yafa waliwo kakantu akatrendinga nga Spice amuvuga nga yeebase ku katanda ng'alinga maiti baalugya mu luyimba naye ffe twadda luyimba era abantu bangi abasigira mu luyimba naye buli muntu yatuukako n'alaba maiti yamanya omusajja afudde lya ddala naye abantu balwawo nga balowooza abatambuza luyimba so ebintu biba bya ddala naye omuntu n'alowooza kirala naye bwe kituuka ku oba nekituuka ku ggwe osobola okutegeera n'otandika okwawula ekirina ekirungi mu tanka omwo walinga mu ngato wali mu bigere? Nze wano mukuntwala kuba naye bano wenakomye baŋŋamba siripa zange bazisanga ku mulyango tukira nayambala bwambazi bu siripa nga ŋŋenda awo just kugula kuduuka buli wano kumpi. Tanka yali teyokya? Tanka eri olaba ekizimbe nga bakizimbye wansi parking ebanga eri mu nnyumba. Katono nnyo mudakikemu tunyonyole ku tanka eyo. Essebo. Tunyonyole ku tanka eyo tukubira ekifaananyi tusiga ekifaananyi kya tanka eyo. Kati tanka olaba tanka zino ze bateekamu amazzi za plastic ezo ez'amazzi. Septic. Zino ez'amazzi ze bakozesa. Zitegedde ze baleetanga omutwalo. Kati oba simanyi nnyo bya liita zaazo naye ezo tanka ezo ennene eza black ezo eza plastic. Naye nga nnene bulungi. Ogambye yali etuuka waggulu ku kisenga kyekisaanikira kati wassanga otya?
tuuka ku kisenge ajasobereka space kubeera bwagisitula bwati tekoonako nti obeyitira ddala ku kisenge ekikuuba. So mu ndabika yaakyo bawambira w'abantu. Mu ndabika yaawo kisoboka naye nze saasirangawo omuntu nti obanda kyeŋŋamba nti kirabika nti nno kifo bakisobola okukikozesa mirimu egifaanaganako bwe kityo kisigwa wali osoose kugikubeeramu. Kisoboka okubeera kubanga era ekiyumba kinene toyinza na kumanyira kiri waggulu na walala gwe wekka ali awo gwe aba amanyi wooli kati tosobola kumanya kyali walala. Tweyanza ne Koji. Kale bannaye mwebale nnyo mwebale ddala omulimu omulungi gwe munkojeeko. Nkali tweyanza. Akumata kwongera mpeera. Oyo ye ne Koji. Entagolia nnyo. Junior Stoller like agitegedde nnyo ndaba asiriikiridde yeewuunya ne Koji. Tetwagadde kujja ntwogere byakasalo. Omanyi omulimu gwaffe gwakwogera naye osobola okujja n'oyogera ekintu ku mutima ku muntu ne kimusigala ku mutima ne kimuwa image gy'oyinza obutasobola kujja wadde ng'osobola omwetondera. Oba ontegeera manyi tukkiriza nnyo mu I'm sorry naye nga kyolese ku muntu ate osobola kukola ki kukijjawo. So kyovula preferring nze ne Kojja ayogera ebigambo ebyo. Then mu byayogedde we can use like 2 minutes we advise to veil. Tandikidde gwe Junior. Otandikire wabalala Mako. Inspector Mako. Ayina engeri gyawunzisa omutwe bwati. Yaze zine suuti z'aba inspector. Omutukira wa Prison Break. Badde Justin njagala nnyo okumanya story ye. Kuba story ye by'okumukwata sibibuusa nti oba tebamukwate. But story yange ebadde nnyo ku tanka eyo. Kumuteeka ku tanka. Nga bwe nze mpulira ku story z'abantu abawambiddwa kwe bataddeko mu safe house. It was my first time okuwulira tanka nga n'omusibe alina provision yokonkona tanka ne bamufulumya wayagaide n'agenda afuka n'akomawo n'agenda emmanju ng'abasajja bagisindika. Bamugamba topamamu. Ku bunene tanka bwe zibeerako nga bw'owulidde agyogedde agidescribing obunene bwayo. Nga ku tanka nga ffe bwe tuzirabyeko nti entono ennyo yeetaaga abantu nga babiri okugisika ne bagisuula because takayise katanka katono. Kuba yatugenda nti banteeka mu katanka nga katono nga njyamu. Naye agwogedde nga gutanka gunene. So story ye erimu loopholes nyingi ebitulituli bingi. Kiyinza okuba either bayinza okuba nga bamuwamba n'okuba nga ayagala promotion y'oluyimba okulwongerayo nga yo bwe bakola ki bwe bamukwata. Ebiseera ebisinga ku bantu bonna abazze bakidnappinga abantu cases ezisinga zenzize ndaba babadde bamaliriza babawadde police bond mu kubata. Naddala nga case ewanvu bamaliriza bamuwadde bond okubanga abamugulira naye no mwewuunyiza ti ye bamutamangu nti tebamubuulira na kike kyamukwasa bamubuuzanga bubuuzi okolera ani era nava nga tababuulidde ani gwe okolera bambe ba police bond be bawambi abasinga be bawambe nga siba kutwala ku police buuza labasesanga bate kye bamukola sa police bond because kasamalo kuwamba batuyaka Canada ndala ku YouTube ne bigenda mu mawulire atakwambia abanga siwa police na siba police anti era amaliriza inako police gyako tutteko okuta mpuru ntambi leka inspector Derek amaliriza. So kati story ye bwe badde mu tanka nze bwembuzabuliza ng'omuntu naye kulemerera ebiseera ebisinga tubagamba nti good music yeeyogerera. Omuntu ng'olina good music teweetaaga kukola mawulire mangi nnyo. Kyova olaba era mubuuzizza sirabangako omuntu asala nviiri n'akulekerako enviiri at least akusala akawala atanazimalako naye bamulekeddeko obushort dreads. Bw'olaba ekifaananyi kye ekiri current alinako obushort dreads ng'omuyimbi so bamulekedde yeyagale ne swagalye. So tumusabira baba bamuwambye kati amanye ekyokukola. Bwe baba tebamuwambye ng'alimba alinde banamuwamba olutuufu. Kale Uncle Mako nkulu ntambi sebo how would you advise? I'm not advising naye ebyaddala mu ggwanga Uganda bwe kimu kisoboka. Tuli mu kaseera kano kuva 2019 kuyita mu kalulu konna ezimu ku cases zitwe discussingako mu platforms ezenjawulo kubadde kuwambibwa kw'abamu abantu. So kiba kitegeeza nti ekintu kye bayita okuwamba oba ekiwamba abantu mu ggwanga erya Uganda weekiri
okitegeera. So story y'omwana oyo siyinza kugikonfaminga ate siyinza kugigaanira okitegeera. Mu byayogedde tuwulirako paati ye nga ye bwaginareetinze era siri mu right position okubeera nga njigaana mu kaseera nga ebyaddala okuwambibwa gyekuli. Ekyo singa tuba tusobola okikkiriza ffenna nti okuwambibwa kusoboka era gyekuli, story yo y'omwana mba sisobola kubeera nga nkikubamu bukubi bituli bwe ntyo. Naye mu mbeera endala ndowooza nabadde ndaba ku lipooti ya mukulu Okoth Ochola akulira poliisi ya Uganda ng'akola annual report ya 2023 naddala kukubeera yo yaze negamba nti emisango yo gyakenderedde ddala as compared to 2022. So wekibeera nga gyabadde gyakendedde ate nga baliwo okubeera nga baprotectinga ffenna ebyaffe, ensonga eyo baleme kubeera nga bagibalatiramu ebeera nga yatuuse ku desiki yaabwe. Actually mu report ye bagambye abantu 25 bafa, 25 people die on a daily, either mu bubenje oba mu mada. So baginoonyereze kyemmanyi saga tugiyiteko buyisi lukwakwayo bwe tutyo bisobokera ddala mwana baba muwambye banoonyereze tulabe. Simanyi kyakwogera ku story ya Nekoji naye kasita ginyumiza omulundi ogusookedde ddala musomero ekyasinganga okunkubya kwogera nnyo butasirika, naye ndaba nga kaseera kano siri mu position ya discussing ku story ya Nekoji. Kaseera kano kasooke tulabe binaatambula, poliisi enaatubulira byenaaba ezudde kuba kati kiri mu ngalo zaayo, kiri gyeri okukakasa kubanga bwe kiba nga kyaliwo kiba kirabisa security, bwe kiba nga tekyaliwo ne bajja ne bakyadressinga nti tekyaliwo baba bejjeeredde. So kati tukibalekere bagira bakola 80% tekiteriiyo story eyo. Ekisooka ebitundu 80 ku buli 100 byayogedde tebiriiyo, era we biba byaliyo ku bitundu 2 abajja omukwata tebalina kigendererwa na kimu, because mu psychology tubuuza what is the intention. Yasooka n'afuna engagement n'abeemuyenga, yagambye bajja n'abalaba n'okubalaba n'abavuma n'okubavuma ssebo n'abaaliwo because story gyawa wali emuyenga is a starting point. Ne bakwano be ne bajja ne bamuyambako okubavuma abaali bazze okukola ki muyenge ye ina kamera buli wamu. Byebifo ebimu ku byotasobola kukoleramu obumenyi bw'amateeka. Story zonna ze tulabye nga abantu babawamba serious people, waliwo abantu be bawa bailo mu kooti abaya akafuluma ebweru sebo drone nejja nemukwata nemutwala ku sport. Osekera kati bano baba baali bawamba nga kyaliyo kyendowooza nti kiyinza obutabayo, siraba nabwe kisoboka ko omuntu nakukwata nakubuuza okolera ani n'otamubuulira. Because what was the intention of getting him was to get information. And if they wanted information, yandibadde avuddeyo nga either talina ka scratch word tebamukubako n'emmere bamuwa n'okumuta entaayi ze bannumbako ne bankuba. Ojjukira ebiseera ebyo nabeera mu ddwaliro Kakwenzi bamukuba emiggo. So we have seen Magala eyatugisa ku gundi yo Papula Susan yattibwa ate nga bo bawaddeko n'obukadde 7. So kakati omanyi mu psychology wayo baita psychosis mass to make judgments with perceived threats. Era abantu baina perceived threats ze beecreatingidde. Kati omuntu onayinza okuba yagala kozesa linnya kusukawo kwawo abanga yagala of course si kusukawo asobola okusukirawo ddala. Era omwana ono bw'aba akozesa erinnya lya pastor okupushinga akayimba ke, that's a very dangerous path, very dangerous. Nebakuwamba batakuba muna ku miggo, very dangerous. Kwanze nkiraba because ne bakusalako enviiri bajja n'emuyenga n'obalaba because abakukwata obamanyi. Era yagambye nti webayogera ekintu ekyo najjukira emuyenga kati emuyenga bajja beesabise olwoze emuyenga singa baali bamwagala tebandi mukutte mbu yabavuma mbu ne bajja. So if it happened according to story gyatwadde is 20%, 80% is a created story,
alabika yali ayagala kupushinga luyimba lwe nabeerako Samuel kati nagamba abantu bajja gamba naye nga tewali kitoseko ne yesalako enviiri okusalako enviiri kyekintu ekitono abantu abo kyebasobola okukola if it was really pastor Bujingo gwemanyi mushegeera nakuwa n'emmere n'omukubamu oluyimba ne bakwata n'emuyenga n'obavuma ne bagenda no ne bakuta just like that nga tebafunye ani gwokolera because yandi tugambye nti emiggo gye bankuba era namala ne mbagamba nti bannange tewaliwo that scuffle against the threat was serious threat yo kale erabika yaliwo obanga eri passive obanga eri created there is no seriousness in this story. One, tewaliwo miggo gyavuga. Two, embeera gye bamuyisaamu eri nungi. It is good. Bamga oyagala ofuluma ko mutaka banange nungi. Mbeera sayimoche nungi. So I think abayimbi abantu abaliyo sigamba nti entirely teriyo. Me I have said 80% is not there. Era sebo kati abamutwala kati basobola kudda bamutwale. Doesn't know them. Era mpaka nakataba kolache. So I find it has very many loopholes ngoli bwe yayogedde. Waliwo ebirumira bingi ebirumiramu either they were not serious oba bali bagala mukanga mbukanze naye enkanga nnungi kaliwo be bakanze ne bagenda ku bitanda nga mannyo tebayina nga bagamba twakanga mu mukanga oyo kumumenya embirizi twala tulina kibi kye tumwagaliza namannyo nga tebayina nange bakanga olubaba lwo kati waliye muyenga kigambo kyekyo kyawawe mule ekyasinga batisa ne baddayo abazze okukwata omuntu bunayita ne bakwano be ne bamuyambako ne bamusindika mu kageti kwano gwe namusindika naye najja ate n'abavuma n'abakwata n'obakwata ka video. So nze nga tumaliriza pastor asobola okuba nga alina ebimusobyeko ng'omuki ng'omuntu yenna naye mbadde nsaba tusigaleyo wali tetugezaako kumukozesa byatakoze eki bwe kiba nga tekyakola ki tekyaliwo nga bwe nabagambye ku nsi tewali muntu asobola kukkiriza kulaba nga afiirwa nti byayekoledde era byasasulidde abikoze eki abisasulidde ne bambi mbadde nsaba temegenda ate to that extreme naddala ekibangwe naddala w'engeri gyeyagala okufaananamu ngaki nga sitanti oli MD w'amakampuni ayinza okuba w'amakampani alina abantu nga 150 abamulyako alina abantu mu kkanisa awo nga bwajja awulira nga kakkanye oba ontegeera. So wakati nga tulina byaffe byetwagala okugusa I understand Uganda yafuuse yakuyitirawo ku munno kati actually the big reminder is basibe tebanjawo ffenna bannayuganda wakati nga ffenna twagala okweyitirako nsaba tuleme kukola ki kusuka sayimoto mukwasa kaana nga tannakakola ki tannakakwata kubanga ojja kkamukwasa omanyize nga kali ayina ogisse wadde gojja bba okoze eki oyiseewo ffenna nga banaki bannayuganda. So kale ekyo ndoza tukikole ki tukireke awo.